abasajja bebekwase nnyo kyenagambye nti identify the actual problems and find the actual solutions. For men who didn't grow for weak performance. Nagamba ku mulimu okuva gundi wayajja ku mulimu kati natandika okubeera bwenti munnanga amazzi aganyogako n'ofumba agoocha ate onkanze ng'oyingira ekisenge ate nako nekiggwa ate munnange kagundi ndabye kapange eyitawo ate buli sawa olinayo excuse jowa for the poor performance in bed. That is not good. What is problem? Bambi, it cannot stand for long. Ugendeke omusawo bakebere. Go to the doctor and find out. What is genda bakebere sukali, bakebere pressure, the pulse like just yeah, not ankokwekwasawo okumulimu ate stress nga kafuka kakutega butezi ebikakano kakalubye butekawo mukazi watu agenda sishoninga bwati sorry kati ate kyagize ebintu ng'abantu bali mubizibu. Let me be honest with you, Madam Kansa. There are solutions to these problems. And so what's your problem? I'm not about the other problem. There are solutions to this problem. My problems, I'm telling people, is right and center. There will always be a solution to that problem. Moreover, that is the heart. That is the heartbeat of marriage. You cannot play around that department. Baba namulimba namugamba nti ombikudde blanket ebbugumu lyeribadde limpa empewo bwempisa onokola excuses paka wa yogera amazima nonya omusawo abasawo gye bali abasobola okuyamba gye bali go to a doctor. It's okay. Entungo ziba nnungi, ebiryo biba birungi, emmwanyi gaya ku mwanyi, waliwo ebintu abaami bye batakyakozesa ebireeta obuzibu. Ate ekirala abaami bagende babakebere prostate, babakebere sukali, babakebere pressure, kubanga nawe kanyini ogera n'ogamba naye mbadde ki nga nawe kyobadde tokola ki nga nawe tokitegeera. Go and get check up.